Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Kale tubalamusako mwina abali ku mukutu ogwa There Is Still Hope abali mu ggwanga Uganda ate namwe abali mu ntala w'amayanja mwebale kubanga ate mutugoberera. Mukama tukwebaza olunaku olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatendo omwoyo omutukuvu ajja afuge okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda abeera omulamu. Buli atulaba era n'atuwuliriza n'addamu nti amina. Olunaku olwaleero nnaku z'omwezi ziri 2 ate mu 9 omwezi gwa 11 kye bayita Black November oba Black Friday. Yatandise jjo nga 28 ekomekereza ennaku z'omwezi 29 olunaku olwaleero. Bakkiriza bangi era abantu bangi beesonze okubanga bagenda bafuna ebintu ku bbeeyi dondolo. Bantu balowooza nti bintu babisala bbeeyi. Wano mu Uganda Jumia, MTN be babikulira Black Friday. Black Friday lwaki sikuwagira era kyekindeese nga tenagwako nkulabule gwe mukkiriza mulokole. Black Friday obeere mwegendereza nnyo oba ogiyingira oba ogenda ogula ebintu bagenda bisala paka ku ssente z'oyagala. Era abamu balinda essimu iPhone ebadde ku $5,000,000 bagayagiza ku $2,000,000. Okitegedde? Naddala basinga kutunda nnyo zi electrical devices, TV, woofer, ebyo bibasinga okubanga basalira ddala bbeeyi. Si kibigula okusinza ku kutegeeraku, naye ku nze teri muntu munna bizinensi agenda n'asobola ebintu bye n'abireeta nga yabisuubulira ku bbeeyi najja n'abisala ensala eri abnormal oba esusse ku gy'obadde okola ki. Discount zibeerawo buli ssaawa naye gye tugula ebintu bagaba discount, naye eno saagala ogirabe nga discount. Kino kirala era kiyinza okunnyonnyola ogule ng'omanyi. Sookera ddala twava mu kye tuyita Halloween okuba ndowooza oba wano tetwabyogerako naye ku mukutu gwaffe ogwa tisha ogw'oluzungu twayogera ku Halloween kyeki. Halloween is the baba bayingira omwaka omupya mu nsi ey'ekizikiza bali mu January kati bayingidde New Year. Kati New Year bo eri baba bafulumya buli kintu kyonna ebintu ebisangiddwa mu sitooko byonna balina okubanga bifuluma basobole okubanga bayingiza sitooko ki sitooko mpya. That's one of the reasons lwaki basala ebintu. Okitegedde? Babisala kuba bafulumya omwaka babagala kuyingiza bipya. That is a minor reason. Naye ensonga yennyini ey'omuggundu kwe kubanga sitaani anoonya engeri gy'ayingira amaka, anoonya engeri gy'ayinza oyingiramu obulamu eri simple ennyangu ennyo gyotasobola kubanga ate omutegeera nga gwe omwaniriza n'omuwa n'ow'okutuula. Ye n'asooka akola mu bulamu bwo vulugu naye nga tomanyi nti ali mukola. Ezo TV ebeera normal television ng'ekoleddwa mu factory, naye wezituuka abo ba agents, those are agents nti bakubako spells ebadde normal TV nefuuka ekintu ekira in the spiritual realm. Wano mu bulijjo wano ebyabuliwo egenda sigala nga TV naye mu nsi ey'omwoyo eba efuuse kintu kirala, eba efuuse monitoring spirit. Monitoring spirit tulinamu objects n'abantu n'emyoyo. Kakati eba efuuse altar. It is an altar. Kiba kyoto ogenda okigule as cheap as you think, otwale waka TV olabe nga bakulaba. Bayinza obutakola physical nga gwolooza nti bali, but in the spiritual realm all you are thinking, all your plans baba bazifuna. So ogenda tandika omwaka nga bamaze okusoma endowooza zo. But in January things become worse. So ojja kusanyuka nguze TV ya raisi ebadde $5,000 njiguze $2,000.
$15 nguze simu ya raisi, then you become happy, but you are going to move with a monitoring spirit in your pocket. Ogena kutambula nesimu physically, but munsi y'omwoyo nga si simu. Nga ogena tandika okuba nga ofugibwa. Bw'obadde alina obudde obw'okusaba ate ogenda bufuna. Ogenda tandika okulaba by'otabalabanga, by'obadde tolaba. Osegedde, obadde ozuuka ku mwenda n'osaba, ogenda tandika oku-experiencinga otulo otuli abnormal. Emibaka ekisiru by'obadde tolina, obukowu bw'obadde tolina, laziness gy'obadde tolina. Osegedde, some sicknesses zitabadde mu nyumba. Munsi y'omulwaliro kigenda okuba nga kikyuka, but kitwala budde ng'okukitegeera okumanifestinga in the physical realm. Tekigenda kumala gabaawo nti kibaddewo leero ekyo, ebimu biri instant, naye kigenda kutwala ebbanga. Gyokulaba mu January awo gwakubiri ng'otandika okulaba the repercussions of what happened in the spiritual realm. So wetuvaayo ne tubagamba mwe mulowooza tubalemesa. The blood of Jesus is sufficient. Very well, very true. Kituufu omusajja tewali kyegulemwa, naye njagala okitegeere nti ojja gitukuza efuuke pure TV, ani ordinary TV. Naye ogenda tandika okulaba by'otateekeddwa kulaba bikomyewo gali amaanyi. Ebadde ordinary eddeyo kweri level wagigulira. Tubagala ebimu mu byesonyiwe nti ojja kisabira kitukule. Naye are you going to maintain the standard? That is the question. Ogenda kuma omutindo ogwo nti nga tewali luggi lwonna biri byogobye okomawo kati ebimu tetusobola bimaintaininga tubigalira bweru n'okyesonyiwa ekintu. Okitegedde? Kati ino Black Friday ekonkonye eri ku mulyango, bantu batandise jjo n'olwaleero bantu bali gula ebintu okugula mugule. Naye nkubuulire no, ebintu ebimu tebyetagala muntu ajjeku, ebintu bimu bino just kukozesa magezi Katonda ge yakola. Naye muntu yasuubula ekintu $5,000 akigula akitunda ate $2,000. Ekyo nawe nosooka okirowoozeemu from $500,000 to $200,000 ate tatunze kimu. Singa kiba kimu oga maybe yalakomyawo capital we adde asobola, but atunze everywhere in every country. Those are company in branches in every country, almost in the biggest cities of the country. Zonna ali kutunda. Mama yabazaalo oba yajja kukolereramu. Ebimu ino okubanga just a mere common sense. Ng'ogenda funa answer naye waliwo ekitali kya bulijjo ekiri emabega w'okutunda bino ebintu. So bw'ojagenda ogule, be excited, osanyuke, okitegeera, ogambe nkikubye, weewale kikuba, naye binaavaamu mu maaso awo. Prayer life egenda kugamba, some things are going to start to come. Okitegeera? Weewatandika ku-experiencing ebintu ebitali bya bulijjo. So Sitaani yanoonya engeri gy'ayingiramu amaka g'abantu. Eri ize nga kizibu omu identifying kuba wanajja n'ataaka ogenda tegeera. Kati teri asobola agamba nti oba TV gye nagula, oba pako gye nagula, oba paasi gye nagula, nti eriko ekizibu ekyo. Era n'okigamba omuntu ajja kuvuma obusiru. Gamba tekisopaasi, TV. Kati iyo engeri eri simple nti gyayingira mu maka g'abantu at the start of their new year. Ate jjuka nawe oba omalako omwaka, you are entering a new year almost. Kakano ogenda omwaka omupya bakwetoolodde dda. Oguze essimu, oguze TV, oguze eki, in and out. Bakulaba.
So it's not bad. Buy at your own risk. Kubanga wesiga omusaayi. Naye omusaayi gwa Yesu nagwo it's not there to be wasted like that. Ekiyinza okukunyiza ebasife true. Omusaayi gwa Yesu teguli awo gwa kwonoona n'ebitaliimu. Katonda wakusuubira amagezi ale nawe odda. So ignorance costs a lot. But knowledge is power. Knowledge is power. Obutamanyi obwo ogenda kusasula omutango munene. Naye oba n'okumanya maanyi gennyini agawedde ebirimu. Akali ffe buli mwaka tujja kujja tukubuulire tukujjukize. Mwana olaba Bayibuli etugamba abajjukiza ba Mukama tetukoowa. Kati ate ezaani akoowa bajjukiza. Nange nja kujja mbajjukiza bagamba naye eyo Black Friday oba Black November bagiteekawo lwa nsonga. Gomanya amaka gagenda ate baapanga nga Christmas naye eri awo. Gomanya amaka gagenda okukola ki? Amaka gagenda okumenyeka. Lot of families are going to break. Into sana kiteebereza nti kuyinza okubanga ekyoto ekikitu kyankalaniza ye TV gye twagwa ekyo sana kirowoozako. Olwo nakikugamba togakikkiriza. Ojja kulabaawo weekyankuula ebitaliimu, mwekyanga, mweyomba, mwekasukira butebe, madde mwekasukira TV. Okitegera omungu agenze. Naye nga ekyoto ekivuddeko ekyo it was the TV gye wagula ku Black Friday. Ebyoto ebimu tugenda kiraba nti kikyo kinyo okumanya otwogera ku kyoto abamu bamanyi bino ebifumba. Spiritual altars zisobola okumanifestinga mu bintu byonna. Ebyoto eby'omwoyo bisobola okubeera mu objects ebintu bino ebya bulijjo bye tukozesa. Ekyoto ky'obulijjo kiyinza okubeera mu bantu be, ekyoto kya sitaani oba evil altars zisobola okubeera mu bantu. Ngene ekyoto kya Katonda kibeera mu ggwe. You are the altar. Your heart is the altar. Kakali nezana asobola okufuula omuntu n'amuyingira n'amufuula ekyoto kye. Osobola okugula ekizigo nga kyoto. So mu byonna omwoyo omutukuvu yasobola okulunga. Jamiro tutiisatiisa buli kimu nedda si kuba tiisatiisa. That's the truth. Tuli mu biseera bya lubayi. Biseera bya luvannyuma naye nze kusabye omwoyo omutukuvu akulunga. Oligenda okubaako by'ogula ng'ojja kulowooza obakubye. Teri musiru business man amaze emyaka mu business ng'akola kufuna amagoba asiruwala kutuuka kwa yo level kukugabira bugabizi bintu. Taliyo ng'afuniramu ayina branch ejjinja Masaka, Kamuli, Iganga, Kampala, Jinja, uyo Kenya ayinayo branch nga byonna it's the same thing abisaza bay. Oya abayanja kola business kubwa niba wakoza amagoba mwaka mulamba otuke sana amagoba nago gayingiddemu. Oshegebe so mulina okubeera abagezigezi nga obwana bw'emisota but harmless like doves. Ono sitaani ayagala kwefuula kagezi munno agenda yingira mu maka ago simaati nga tomutegedde. Agenda yingira mu bulamu bwo simaati nga tomutegedde ng'otaddemu n'akasente n'omuleeta. Saawa zino olina okuba ng'okozesa magezi ate gweweetaaga ga mwoyo mutukuvu. Constant omusobola that is devil is a spirit buli mwoyo togusobola gwe mu kutegeerako ate weetaaga agusinga amagezi n'okutegeera. Yalina okulungamya. So muli anagula ebintu nkoye biki naye ebyo byoto bye muliyingiza mu maka gammwe n'alaba eva mu y'ebiraka Abaganda bye bagamba n'alaba eva mu ki y'ebiraka. Kale katusabe Mukama tukwebaza olwa buli ssekinoomu abadde alaba era tusaba Mukama otuwa omwoyo w'okutegeera otuwa omwoyo w'okwawula. Si buli ekimasamasa nti zaabu mulaba ategeka ebintu bye akimanyi. Church is ignorant. Eri awo yakyawira ddala okumanya n'okutegeera. Kama tuyambe abaana abo ababiguse
mbasabidde omwoyo omutukuvu ayogere nabo yennyini abagambira ekiki ekiddako so agamba muntu nti kifulumye kikole ki nedda wabula nsabye omwoyo omutukuvu ayogere naawe okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu buli abadde atulaba n'agamba amiina. Kale oba tofunanga Kristo muganda wange eyo ye Roose ekyasinze. Okimanyi okoze Roose omwaka guno naye ate eyinza okubanga yesinga gamba ayi Yesu nkwebaza olw'obulamu nzize gy'oli olunaku olwaleero amazima wowuliriza ensi ey'omwoyo kyeri otugeza n'ogamba naye kaakati nze naamalako ng'abayigiza baabuuza nti wekityo ani ayinza okulokoka kulokolebwa. Mukama tuva nzize gy'oli nkuwa obulamu bwange ofuge okuva n'olwaleero era omwoyo omutukuvu annuŋŋamye mu byonna bye ŋŋenda okuba nga nkola onsaasire otali butuukirivu bwange bwonna bwe ntambuliddemu onongose n'omusaayi gwo okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Wekuba mulundi gwo gwe gusoose subscribinga likinga ate osharinge akagamba ako kali ku screen yo kagamba join kakoneko okakoonako oba otuwagira juzaamu bye bakusaba buweereza twetaagayo support muganda wange. So by doing that we'll be supporting the ministry. Fete tulina bulango companies bate oba okyalaba tutekemu akalango wakati ka dakiika 2-3 ate kagenalanga ebintu bikudiverting no fete tulina bulango mu video zaffe sinzi tetufuna company zijja ne zitwa offer naye saazo tetutwakubanga ate twagala nnyo so gwe asobola okubanga ate oyimirira naffe kanetololemuko katono wenkomawo bingi nnyo njagala nkuwa ekkanisa eri mu kibuga Kampala wano eri mu ggwanga Uganda erina kye tuyita Nephilim. Omanyi Nephilim? Nephilim babeera half human being half spirits. Ero jagenda olaba Moses yatuma abakesi bagende bakette ensensobi ze ba Joshua netwakumitwala ba giants. Nephilim zo basanga mu Numbers 13 Nephilim zino basanga mu lubereberye 6 akati ninda jikuwa ojimanyi nene neri mu ba Nephilim nikansoka empumule mu Katonda komyo. Webale kulaba There is Still Hope okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope channel y'essuubi.